Yeso lwaki ye Hassan. Ye Hassani. Naye amaana atunyonyola nti Hassan kina kitegeeza mu Buwalabu nga kivumo. That's why yadda kuba mweyana. Nga tandada kuba mweyana yasooka wa? Busiraamu. Bwe yava ku Busiraamu ale namulabanga eno. N'ogusapula ogunene. Namulabanga Kawaala. Anti kakati ekyabagattanga Kawaala eyo revival band. Revival nanti jukira yalinga Kayola. Mu pastor Yiga yalina band kati nga akunganya bannabitone kati ate bosi bwagamba tugirire wanene atogaana bajati Madina bibuuza bonna bawunzika bali eyo andi kati obuzibu bw'abannabbi bw'obulimba bwe ti nabbi w'obulimba tabulira muntu kituufu kuba Yiga yali nabbi wa bulimba oyo sitana kumwogerako wano. Yiga yali nabbi wa bulimba namba emu. Kati nabbi wa bulimba tabulira kuba kati osanga singa Yiga singa omugenzi Yiga yabuulira Hassan ekyokukola nti Hassan lokoka kubanga Hassan mu nnyimba za gospel yalina olugendo. Bw'ojjukira oluyimba luno Mukama nti kulomuki omubaida oluzimu ku nnyimba ezaamu lwali lulungi nnyo ng'olaba ddala ayimbye ebintu omuntu bye tuyitamu obulamu bwa bulijjo obulamu bwa bulijjo nga ddala kikwata ku muntu. Bannabbi b'obulimba obuzibu bwe bakola bwebo ye azilonga ziwa oli awo okola kyayagala ne bw'okola ebitakuzimba ate by the way yannabbi b'obulimba ayagala nnyo okukumira mu bulamu nga tobikuka maaso. Abantu beefumba ku sitaani ne beefula nti bamutegeera nnyo. Sitaani naye yennyini yeremererwa dda. Sitaani yennyini azunga buzuuzi bumuweddeko tannayoola akubulire olaba omuntu soda alemerwa mu ggulu ffenna gye tulwana okugenda mu ggulu tewali tiagas tewali jet tewali miggo tewali drone tewali masasi tewali ki komera mu ggulu waliyo ssanyu kusanyuka kudigida nguudo za golodi. Olaba sitaani alemererwayo alemerwa final destination yaffe wewale nnyo nga gwe omwefumbako kuba wano ye sitaani eri yali Lucifer ate nga yalina ebitiibwa byonna yagiranga bati ekiwawatiro ne kiyimba amaloboozi ng'ennanga bwevuga bamalayika bonna baali wansi we mu ggulu sitaani yalina amaanyi nga ye second in command nga Yesu tayogera eri nga Lucifer nga ye second in command tamutenda hatch gugonoweza meaning y'ekigambo hatch angel yalina amaanyi ng'akulira gwomanyi amagye agaali gamunvunamira ag'abamalayika kati gwe n'omwefumbako nti omusalire obubuzi omuwente sitaani nenyini yeremererwa dda yevaako akulaba ng'oli kubala akulaba nti omutereeza kumakyalunda timba nti omutereeza sitaani talina ntobo tatereera sitaani talina ntobo era abantu bano abatulaba bw'owanga okyalemedde ku sitaani ojja kutuka naye ate sitaani yennyini ate abantu lwakuba tebayiga soda sitaani yennyini musabe eyo waliyo obuyimba bwe twayimbanga edda nga tukyaliyo waliyoko naliyo bwe buyimba bwe twayimbanga ayimba kagamba nti kano ke kamunzijjako ti bwe ndikutta ndikwata omuki omulala akuwoningidde nawo kyokka ne oba mwakola mutya n'azze naye asooka abaako byatereeza kati ono gundi yamwesibako n'omuyimbi yafa Kawanga bebiddeewo kati teyamutta kyogamba yagenda naye yakwata dda mulala kye bayita okuvoola Katonda kati tewali muntu yenna avodde Katonda n'agenda ng'ali unpunished era naye alina okuloza ku busungu bwa Mukama. Abagamba bya bufuzi naye agamba yeevuma lunaku lwe yakwata 7 mu ngalo musumbu wase ebyo manyi omuntu bw'obaako okusoda kakugambe omuntu bw'obaako ekikolimu weekwasa buli omu. Ekikolimu kyeki ekikolimu bye bintu ebibyo okujjiranga omukisa bye bintu ebirungi okutambulirako kati omuntu bw'obaako ekikolimu kubanga omuntu w'ekikolimu nebakuwa owino ogirya neggwawo n'omukisa ogulabanga kati kankunyumize kano ow'ekikolimu yatuwadde obujulizi omukyala bamusasula miliyoni
200 ebweru njaka kuwa ka video milioni 200 nazirabira ku rugirwa toyi ku kisaawe ku airport ekikolimo nga neri avudde wano muganda we ye yazituusa milioni ebyo 2 bamufederamu wino. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 86 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kale munywanyi kalira ntende ffe tusandise olunaku olwaleero tujje tunyumyemu ku nsonga ezigatta ku ggwanga ne ku bulamu bwo. Nze omwana Soda tuli ku Ubuntu ate nga tulina Alpha Media Production ku 770 944 266 bw'alina omukolo. Olina oyagala photoshoot, oyagala coverage ya buli ngeri yonna ku bessimu kati omukolo gwo kyonna kyoyagala tukolera omukolo gwo niwe oyagala gupostinga kyonna kyoyagala just call us for your number. Then akalango ka Cambridge kyemayi Daniel yakazannyawo kawulidde ne Ubuntu byokka eyo basically tujotambula nabyo. Tukomyewo ez'obwongo. Kusumba oli otya mukama wange? Yendi taata. Yesu yeebazibwe. Amina mukama yeebazibwe. Wow. Sanyisa okulabako omwana Soda. Wendi wano ziwambaza. Webale kwagala gwanga lyo wamu ne abantu oyina engeri gy'obasembereza emmere eriibwa omwoyo. Eriibwa emmeme. Nakwamuna mulimu ba vice ba Katonda bamusaamu eggaali. Omaye Katonda alina ba vice. Naye wa mukisa oyo abonyezebwa ku lwa Kristo. Babuuzeeko musumba tusimbula. Mulabi waffe nkomyewo nate nze musumba Sekitoleko Peter. Tuli Butoola nzikiriza Malusu na Dokoli. Mutuba na Nzirugaze. Mazima. Nkomyewo nvudde Lugala Prayer Power Church. Waliwo abagamba Soda nti waliwo yankubira n'angamba nti Dulimu yankubira n'angamba nti mbadde nkuba kugezesa simu eno oba kweri. Esimu gye mbawa kweri. Ako kakanyumidde. Kweri si ya kiyifere. 0756 12 9 06 12 9 ine ku WhatsApp. Wonna kubotimo sobola okunkubirako imo sobola okunkubira wonna oyagadde. Wonna we beekwasa we bayita. Wendi oli connected. Ndi connected. So kubirako tusabe twogereko waliwo n'abankubira ne tunyumyamu. Nakyo kikulu ne tusharinga ku byawandiikibwa. Sijja boogera naye bangi nnyo. Mukama abanjagalire. Abantu abo okwetolwa Sengendo na bulamu yonna abali ebusukka mayanja abali mu kyondo ky'obuwarabu abali mu Asia Maserengeta awo Bachunguli abali mu North South yonna nga mulaba expo mwebali nnyo aba respondinga oba negative oba positive fete tukolina ako tusima as long as you have responded jitegeza bitongero boko bitegedde oba ovumye oba osanyuse fe tukwebaza. Munnango omuntu okulaba kikulu data we chano nyingi ku mutimbagano. Nolaba asazo na awuliriza okumanya awuliriza
nibimusonsula n'akasuwa k'obusungu ne kabimba ne katakoma kubimba n'atakomaawo ne kasitula n'emikono n'okuwandika n'awandika weebale nnyo mukwano Musumba ndowooza story eno tugitambulirako okusinziira ku bye twadisikasinzeemu naayo kuvoola Katonda ekiriwa tugenda kwogera ku Hassan Ndugga kuvoola Katonda kino kyakola ani Hassan ati Hassan ebintu bya Hassan Ndugga byonna mulimu n'okuvoola era nja kikulaga Hassan yavoola Katonda tutandise bwoti omukulu Hassan Ndugga gyovudde waliwo akatambi akabungeta ku mutimbagano ng'atudde mu luguudo wakati akaaba ng'alaga n'ezimuze e Kampala akubye essimu bazimuweereze okubaawa bazimuweereze nga tazirina naye nga yagenze kukola ki kunyimba Hassan Ndugga ali musajja muisiraamu yensonga lwaki ye Hassan Hassan naye amaana n'atunyonyola nti Hassan kirina kikitegeeza mu Buwalabu nga kivumu that's why yadda kuba mweyana naye nga talina kuba mweyana yasooka wa busiraamu bwe yava ku busiraamu ale namulabanga eno n'ogusapula ogunene namulabanga Kawaala anti kakati ekyabagattanga e Kawaala eyo revival band revival nanto jukira yalinga Kayoola mu pastor Yiga yalina band kati ng'akunganya bannabitone kati ate bosi bwagamba tugirire waneena atogaana bajati Madina bibuuza bonna baawunzika bali eyo andi kati obuzibu bw'abannabbi b'obulimba bwe ti nabbi w'obulimba tabulira muntu kituufu kuba Yiga yali nabbi wa bulimba oyo sitana kumwogerako wano Yiga yali nabbi wa bulimba namba emu kati nabbi wa bulimba tabulira kuba kati osanga singa Yiga singa omugenzi Yiga yabuulira Hassan ekyokukola nti Hassan lokoka kubanga Hassan mu nnyimba za gospel yalina olugendo bw'ojjukira oluyimba luno Mukama nti kulo muki omubaida oluzimu ku nnyimba ezaamu lwali lulungi nnyo ng'olaba ddala ayimbye ebintu omuntu bye tuyitamu obulamu bwa bulijjo obulamu bwa bulijjo nga ddala kikwata ku muntu bannabbi b'obulimba obuzibu bwe bakola bwebo ye azilonga ziwa oli awo okola kyayagala ne bw'okola ebitakuzimba ate by the way yannabbi b'obulimba ayagala nnyo okukumira mu bulamu nga tobikuka maaso nga go akulesedde kyoyagala kyowuliriramu emirembe naye ng'ekyomugaso tayagala nnyo bya mugaso mu bulamu bwo mu bufunza alina ettofaali ku kujeerako omukulu alina ottafaali kuba singa yamuyamba kuba olaba omusajja wuyo ali mu luguudo awoloma akaabira abantu muyamba wamaanyi yenna amulabye akaddiye tewamulabye kubanga sitaani nze kankubuulire bannange n'abandaba sitaani ekimu ku sitaani kyalina kyasooka okukola sitaani aleeta obukadde sitaani akukaddiya kyolafu abali mu Kristo kaddiye tewali asobola kuteeba myaka gya afe Yesu waliwo akazigo bakayita Jesus Jerry kaakusiiga n'omema notayiika kati Hassan ate Yesu biki yakola ate n'agenda kuba mweyana eyo bamweyana muzimu gusula ddalu eyo yensobi namba emu gye yakola ate okuva n'agenda ate kuba mweyana wenjaga mwenge singa yalokoka ate yaddamu simanyi bakatonda bano bakatonda b'abazungu kanze ku bakatonda baffe atuzza ku nnono ali kuzza ku nnono sinna ku nnono kusamira kubanga ennono kirala azze mu kusamira kubanga leka nkubuulire abantu beefumba ku sitaani ne beefula nti bamutegeera nnyo sitaani naye yennyini yeremererwa dda sitaani yennyini azunga buzuzi nkubuulire olaba omuntu soda alemerwa mu ggulu ffenna gye tulwana okugenda mu ggulu tewali tiagas tewali jat tewali miggo tewali drone tewali masasi tewali ki komera mu ggulu waliyo ssanyu kusanyuka kudigida nguudo za golodi olaba sitaani alemererwayo alemererwa final destination yaffe weewale nnyo nga gwe omwefumbako kuba wano ye sitaani eri yali Lucifer ate nga yalina ebitiibwa byonna
yagiranga bate kiwawatiro ne kiyimba amaloboozi ng'ennanga bwevuga bamalayika bonna bali wansi we mu ggulu sitaani yalina amaanyi nga second in command nga Yesu tayogera eri nga Lucifer nga second in command bamutambutana hatch gunoza meaning y'ekigambo hatch angel yalina amaanyi ng'akulira gwomanyi amajege agali gamunvunamira ag'abamalayika kati gwe n'omwefumbako nti omusalire obubuzi omuwente era nenyini yeremererwa addayo evaako akulaba ng'oli kubala akulaba nti omutereeza kumacalunda timba nti omutereeza sitaani talina ntobo tatereera sitaani talina ntobo era abantu bano abatulaba bw'owanga okyalemedde ku sitaani ojja kutuka naye ate sitaani yennyini ate abantu lwakuba tebayiga soda sitaani yennyini musabe eyo waliyo obuyimba bwe twayimbanga edda nga tukyaliyo waliyoko naliyo bwobuyimba bwe twayimbanga ayimba kagamba nzi kano ke kamunzijjako ti bwe ndikutta ndikwata omuki omulala akuwoningidde nawo kyokka ne oba mwakola mutya n'azze naye asooka abaako byatereeza kati ono gundi yamwesibako n'omuyimbi yafa kawanga bebiddeewo kati teyamutta kyogamba yagenda naye yakwata dda mulala era nalaba ono gundi omusamize waabwe ono kati akyaka ennyo ennaku ono musala kabona jumba waliwo omusalaba gukutudde olina nekkanisa oba giyita ekkuŋŋaaniro liri eyo mukono ayita abantu nabusebo nakola service n'abayira nalaba ng'abayire gundi mikisa ki era waliwo omusumba yamweyimbamu n'amuswazaawo nalabye n'owegindi erubaga naye yamukuttemu azza abantu ku nnono naye kati ate ssebo nze ekyannuma yawaayiriza yagamba nti abamu ku mulaba wano abaana yali anointing adedicatinga awonga abaana abadda ku ssomero abamu ku baana be mulaba wano baana abamu babakristaayo babakatuliki babalokole negabana mulokole kyasobola otwala omwana wali iwasaaba kabona kubanga Yesu yalina omusaayi ogusinga okuwonga ogukuwonga n'otawongololwa kati ng'ate nga nva ku Yesu ng'ate nninyisa omwana mpaka mukono bagende bamufukeko amazzi ewajjumba omulya mmere kati so ono bamweyana ensobi yakola yeeyo kwesiba kwani ku sitaani sitaani tomwesibaako n'omutereeza n'omuwangula sitaani tatereera talina ntobo kyolaffe abalokole tetwabya nnyimbe ebyo byonna kwesiba ku sitaani abeera nno ku shows ze nga performing n'asamirira dda n'ennyimba zammwe ez'ekirokole era tita azikyusa webale sitaani awali Yesu n'ateekawo balubaale oba n'ateekawo bamweyana nerarara mweyana idandararara abantu ne bakuba ekye bayita okuvoola Katonda kati wali muntu yenna avodde Katonda n'agenda ng'ali unpunished era naye alina okuloza ku busungu bwa Mukama abagamba bya bufuzi naye yagamba yeevuma lunaku lwe yakwata 7 mu ngalo kimusumbuwa seebyo manyi omuntu bw'obaako okusoda kakugambe omuntu bw'obaako ekikolimu weekwasa buli omu ekikolimu kyeki ekikolimu byebintu ebibyokujjiranga omukisa byebintu ebirungi okutambulirako kati omuntu bw'obaako ekikolimu kubanga omuntu w'ekikolimu nebakuwa owino ogirya neggwawo n'omukisa ogulabanga kati kankunyumize kano ow'ekikolimu yatuwadde obujulizi omukyala bamusasula miliyoni 200 ebweru njaka kuwa ka video miliyoni 200 nazirabira ku luggi lwa toyi ku kisaawe ku airport ekikolimo nga naye avuddeyo wano muganda we ye yazituusa miliyoni ebyo 2
bamufedyamu wino. True story. Uyo wekikolimo. Kati ono naye Hassan ng'atobye n'ayimbye. Kati nga ayimba bulungi omu ku bayimbi abakubi wa freestyle abalungi abayimba kadongo kamu abalungi. Abantu bali batandise n'omuteeka mu kifaananyi kya Paul Kafeero. Webale nnyo. Ng'amugjayo bulungi nnyo. Kuba Kafeero yali omu ku bayimbi ba performing artist. Aba eyo style. Nga agatta okuyimba no performing kugamba entertainment creativity. Abeera ku stage n'ekyamuka. Adayimba style yayitako. Yes. Kati Hassan ekimutawanya kiri ekyo kimu ekikolimu. Era singa akomawo n'asanka ne bwana akabira nsoda tewali muntu asobola kujja mu mbeera. Kyagulanyi yaga Kyagulanyi mukange. Anti kale asobola okumuwa ezaleero ezaluli n'ezaluli kale omwezi. Naye ate emyaka egiddako. Omufunza asobola okufunira ekyennyanja naye weetaaga ddobo. Webale. Ate Bayibuli egamba akolimiddwa yeesiga omuntu. Yeremiya 17. Abuddemu. Akolimiddwa yeesiga omuki? Omuntu. Kati ebyo bina Hassan bye yakola. Zabbuli ebyogerako, Zabbuli 5:21 soko olubasomere. Zabbuli 5. Thumbs. Nze ddanno nga nkyali mu kyalo. Nga thumbs musoma Psalms. Psalms. Anti batandisa pi. Zabbuli meka? Zabbuli 5. 5 olw'okumeka. Olw'abirimu 5:21 agamba bw'ati mukwano gwange. Ebyo wabikola. Nange nensirika. Nolowooza nga nenkanankanira ddala naawe. Naye ndikunenya. Nembiteeka mu maaso go. Ndikunenya nembiteeka mu maaso go. Kati byo novola Katonda noyimba ebimba bya sitaani, ennyimba za Mukama otadde mu sitaani. Katonda abanga atawulira naye ng'awulira. Era gwe noddali nobalata nolowooza mulina. Oyinza n'okuva ku eyo sho nga bakufuuye. Era abantu sebo musumba kati kankubulire. Twaliye nga tuve Masaka ne mukwano gwange omukunja gw'omumanyi. Ne tuyitaka somewhere there it was oba abiri ng'abantu balina ku stage abamu bagudde emizimu giba bakuya. Kati ye nga bamuwa sente deliverance yawe zanikola deliverance. Ate kati we yatuuka bw'ati kwe yatandika okusinza ebintu byebyo. Abantu ne beevulungula ku stage abavulungu eno wansi bakasuka eno bakasuka eno. Anti buli bobiyimba oyita presence ya sitaani. Kati nga ino omuggo gwe bwe amaliza okuyimba baba terera gwakonako yasituka gwakonako yasituka nibadda ninga akasajja akalina amaanyi kati galiwa. Era nkuba akafaananyi akoli gwe nalaba naye kuba no ne yabadde ku lya Buganda mayiro akenda namba what went wrong. Anti kati sitaani ye kyakola sitaani abantu bamanyi sitaani akulimba nti agenda kukuwa kyennyanja n'osanyuka wosembera okumutuukako bw'ati ng'akukwasa omusoto nga tokyadda mabega trapped. Kati azimbye obwakabaka bwa sitaani bajjukira byabadde ayimba kati mulimu abava kusenya bagamba ne bannange nange njagala kuba nga Hassan. Njagala kuba nga Hassan bannange kiyakoze wakirabye yalese ekivulu kyonna agamanyi nengafuna kati waliwo ate abafunda b'obwongo abagamba kati agamanyi nengafuna zenkola n'ekkanisa kuba ate ye Hassan yakola ssawa nzindekatako nenga kwekeno mu kkanisa agamanyi nfune tutumu nfuna ssente ngaggawala kati bangi bakyamizza kati Katonda si musanyufu naye ate obadde olina kyogamba. Era musumba kyogeddera kitali kituufu Katonda waleka waliwo kitali kituufu. Omwami oyo yakola ekivu nga bakiratudde ku nnono. N'ajjuza abasamize bamuno bonna ne bamuwa ssente kozimwe bali bazirina. Yataka bazaalaga. Anti ow'ekikolimo gambye bakuwa haamu eyo yonna nga yiyo negwawo gwe buli musamize gw'omanyi w'amaanyi mu ggwanga. Anti omuntu lwakuba abantu tebakimanyi omuntu alina omukisa ssente enywera mu ngalo ewano ate ezaala ne bweba ntono ezaala kyobola bwe okusanga atunda nakati ng'azimbye akola mu woofiisi mu kitongole eky'amaanyi afuna $3 million
nga talina wadde akasiisira. Va ku ekyo bannyinaffe bano banneeko bakola ssente Musumba bayingiza kozi waliwo n'abakola VIP nga buli lwagenze buli muntu gwa receivinze emitwalo 10 kudda ggulu nirabira baavubuka ssente teziriiko mu kiseera waliwo Neeko kimanya akatambyako oba nakakuweerezaako waliwo Neeko yatuwa obujulizi yalinga afuna ssente n'ateekawo nga n'abantu abagula byatunda nti abamwendako alina ne byabaguza n'akola edduuka ly'ebizigo nga olumala okumwendako ng'atakuguza ebizigo otwalire ne mukazi wo naye kati talina wadde 10 kyekibayita ekisiraani ne bwe zijja zitya ow'ekisiraani sitaani yekyo kyakola sente ziba mugenyewo nange ne sitaani oyo akola nti bamumanyi balowooza ali fulendire nabo ne sitaani tali fulendire onaku wadde olumu naye nze amagezi genyinza okumuwa Hassan akamu eri Yesu kati akabira abantu munyambe tebajja kuyamba naye bakuyamba leero ate era aliko n'ekikolimo oyo omusajja ekikolimo ky'okuzunga spirit of vagabond talina butuuliro singa ekyo nakyo singa akikolako n'akabira Mukama n'amunyweza kubanga azungazunga wuuno wa muzeeyi wuli mu Nuupu namulabako ng'abuuza principe ennaku ezo kati nova ku ekyo yasooka nga ali ku ludda nnyo lw'abantu era ng'ayimba asimaye Kampala weebale nnyo n'agenda ewa muzeeyi n'avaayo n'ajja n'agenda ne Makererawo n'ayimba abantu era ne bamufuwa ssente kati wulira gyali kati ali mu kyalo yenna enviri zisesuse akaddiye ali ku ttaka akalina mafuta agambe ebivulu binsala busazi bw'ogamba nti aliko omwoyo w'okuzunga omwoyo w'okuzunga naye Katonda ate eno Katonda leka nkikulage mu Zabbuli meka Zabbuli 12 Katonda yayina kabuleeki akakunyweza n'onywera ku Zabbuli 10:12 olw'omukaaga agamba bw'ati kubanga taasagaasaganenga emirembe gyonna omutuukirivu anajjukirwanga ennaku zonna ezitaliggwaawo soma olw'omusanvu n'agamba bw'ati taatyenga bigambo bya bubi omutima gwe gunywera nga gwesiga Mukama soma olw'omunaana omutima gwe gutereera taatyenga okutuusa lwaliraba byayagala nga bituuse ku balabe be kati so omutuukirivu ye Mukama amunyweza kati Hasani agezezaako obusiraamu abadde mu Bukatuliki agenze mu busamize bimuyiye ajje eri Yesu ye solution yokka kuba Yesu yasigala ku bakati gwe kubamu akufaanane nga Hasani ali ku tiimu ya Yesu that creativity musajja muogezi asobola okukyusa ayina ateeka emessage mu bigambo n'ogiwulira bulungi musengesi mulungi kubamu laba omukisa gwayinza okufuna anayinza otuusa akatambi kano eriye naye Biden Musumba kankubuuze obadde okimanyi wali otuddeko n'osensinga nti kasookedde pasita igaafa bonna baliddawo obulamu bwakyankalana teri akyayimba eyagira n'agira bw'atyo no nabbi omukazi yafuluma ali bweru eyo ali ku kyeyo Biden of recent waliwo amawulire agaalabika waliwo oba yali munnayuganda munne yali ayagala okumukaka akaboozi naye n'okuyimba yakuvaamu simayo bakyalina mulokole nabbi omukazi ogwo baatufera bannabbi b'obulimba n'oba mulokole abaana bonna abali bayimba obulungi bonna yabatta anti aba yabatunda kati kalikagule nabbi obulimba abakuyingiza mu biragano bingi umala umwanja ali awadagirawe bonna bali awo webale nnyo bonna Madina bibuuza yesimanyi hawe naye ali wala basole ekyo kye bakola kubanga nabbi w'obulimba aba teyakunisiyetinga eri Katonda kati nalabye mutabani we ono yennyini kati Katuuti alinawo oluzi
Jasimye oluzi. Kuliko mbajja ne basena. Tonna bakalaba ka video. Nedda musumba. Kubanga omwana oyo era nze nali manyi Pastor Jengo. nti yali azokusizza Katonda mu kanisa. Kuba kanisa yo igabo yafa. Yasooka neegwa. Kituufu. Kuba omwana yasooka n'agoba katemba yenna mu kanisa. Ne ngamba wa yagizizaawa ulayini. Era abantu ne bagenda. Abaali banyuma entertainment wa daddy. Ati kati abantu bano balaba. Kali nze nteebereza okubanga ekyamujje ku mulamwa. Kubanga abantu mu kanisa tebaagala kati omulembe guno. Bantu batono nnyo mu kanisa abaagala ewatali katemba. Kati ebintu bya kwejingajinga majiba bagambe nti kikira alipata werabi. Batandika sekonde. Watamwawo. Bayogera. Ebintu abantu bye baagala. Kati ayinza okuba yakitunulamu kubanga wolabira nti ekkanisa soda kino kiyige. Wolabira nti ekkanisa erimu abantu batono. Baba tebalaga audience. Akalaga kamera tetambula kene. Eba efokasinga katundi. Efokasinga katuti. Kati yandi baba baba emyaka gigenda. Mabanja geeyongera. Biru zikula. Mabanja bamusonyiwagamu. Baga kusonyiwa era nawe kati ngomu nawe oletawo nawe agago. Ayinza okuba alaba bw'atuuka okugenda mu meeting z'abasumba ye tapakinga banne bapakinga binene V8 wati nagamba sumba wange jenga ndulu yalese oluzi Dade babigako abadde alongoose kanisa era yayita aba YouTube babigako ne bagenda nga bakolera story munda byagiterezezza ate kati awo I don't know ni abaana abalina talent tezabavaako ne andi kati talent weeri naye tebaliko kubeerawo kwa Mukama ye challenge eriwo talent weeri naye tebaliko kubeerawo kwaki kubanga bana abantu Mukama yatuwa abantu soda nebo kuba wano kukufollowinga Mukama yakuwa baki abakulaba osobola okukola video ne wabula wagiraba bwe bagiraba ennyo bantu 10 tugamba 5 Chichi basatu olusi ne weerayikinga gwe kennyini nokyusama simu nosanga omuntu gamba ku simu yo nerabe kati asanya ajje mu kanisa zabuli awo nini awo nyini wosomye ndowooza nga tunatera okumaliriza awo nyini wosomye awo somaho 10:12 olwokusatu ebintu n'obugagga biri mu nnyumba ye n'obutuukirivu bwe bubeerera emirembe gyonna sodo obugagga buli mu nnyumba ya Yesu kati kino Hasani kyatamanyi eno message yange singa emutuukako bweti n'ategeera nti okayira nti kijja muyamba okuyambibwa kwe kuli mu maaso ga Mukama n'agwa mu maaso ga Mukama n'agamba ndokosi ojja kulaba okukyuka kwa Hasani nze kino nkyogeredde wano ojja kulaba okukyuka kwa Hasani mu bulamu bukyuse from nowhere bugagga lekero bunoonyeze wa Sevo wa Bobby mu bantu kubanga abantu bakuwa kituufu bwe tomanyika abantu be bawangase naye nga kati baayavwa bavuga banne gundi akikubye bazimuwadde naye nga kati talina na 10 kyala mukwano gwange gwali ku internet okwo alina ekitone naye bamwako ku ssente bamuyitawo nadyalimba aliwo ye nasembe mmanya nga alina mutumbe wansi nga okubye walaje yono gwe nabe gwe wataddeko alimpa natebereza face ne ngamba banange sitaani agongobaza mwana w'omukazi oli baana ba Mukama musigale ku Mukama tagongobaza talent gyalina yonna soda fe kimu soda kati gwe ontegera bulungi kimu ku kintu ekikyusiza obulamu bwange Yesu waliwo bwakutwala empola naye ng'akutwala era n'abali awo ne bagamba naye talina gy'amutwala naye ng'akutwala okyuka mpola era mwenamwena ba YouTube abalaba expo sigala mu Yesu God's time is always the what kati tekankulage wanene akanyirira soda awo ennyini kyovuddeko awo Mubuulizi 3 ebintu bya Mukama birwawo naye bibeerera Mubuulizi 3 olwokumeka
Lubulizi 3 olw'omukaaga. Sorry, Lubulizi 3. Lubulizi 3. Nolungi jidde wano, manyi waliwo ennyiriri kama zaakuwa. Ng'oyogera. Lubulizi 3 olw'ekkumi no. Soma olw'ekkumi. Lubulizi 3:14. Manyi nga buli Katonda kyakola kinaabanga kyalubeerera. Kinaabanga kyalubeerera. Buli Katonda kyakola kinaabanga kyalubeerera. Tewali kintu kiyinzika okukyongerwako. Kyoleka kati ffe abamu abaatuloga bajjula kubanja zaabwe. Oba yabafera. Kwanze kati nze abandabanga nga nkyali ekiboga eyo kati bwandaba yeewuunya. Ono ye Peter yennyini. Kati ekiboga baba bakuyita lya kika basala nako seeki. Seeki waliwo ne wano yakise seeki. Abantu obujja balina akajaani. Era sonze bagende ya Peter ndabula bantu mulina akajaani. Ndawu. Era waliwo kukakubulire kino Katonda bw'akola baakibuuzaako Sawulo. Ekojjaawo yamuze bali namuza n'ogamba naye walaga wa. Sooka basomere wano Sawulo. Samwiri ekisooka 10. First Samuel ekisooka 10 olw'okumeka. Ekisooka 10 olw'ekkumi. Awo kojja wa Sawulo n'amugamba ye n'omuddu we nti mwagenda wa. Bitunga byakyuka, ofuuse kabaka. Endogoyi waziraba, ofuuse kabaka, mwagenda wa. So mbatulire. N'ayogera nti okunoonya endogoyi. Awo bwe twalaba nga tezirabise ne tujja eri Samwiri. 15. Kojja wa Sawulo n'ayogera nti mbuulira mwana gwe. Nkwegayiridde. Samwiri bye yabagamba. 16. Sawulo n'agamba kojjaawe nti yatubuulira ddala ng'endogoyi zirabise. Naye ebigambo eby'obwakabaka Samwiri bye yayogera teyabimubuulirako. Kati ono kojja alaba ng'omwana obulambuzi. Omwana abadde ku kyalo ng'akuba misota alunda ndogoyi. Kati nze abandaba ku kyalo ekiboga. Kati bwandaba wano bw'ajja n'ansinkana ayina ebibuuzo by'abuuza. Naye ddala oli mu Yesu oba mulinamu amagezi amalala. Enoka ati emabega. Ayina by'abuuza nga tabitegeera. Kati ye kojja wa Sawulo. Ye kojja wa Sawulo yabuuza n'agamba waliwo akati olinako osonyesa amannyo olinako weesiga mu kizigo kiki. Mbaako ky'oŋŋamba kubanga Sawulo yatula ne bannabbi n'alagula nabo. Kojja n'agamba kiki ekyo? Ako n'agamangi nange ngeetaaga. Nekimukwata kunabuza mwalagawa. Yesu akyusa ebintu. Is a life change. Abantu tebakimanyi. Wumba tubasiibule. Omulabi waffe njagala okutegeeza nti Yeremiya 3:3. Yeremiya 3:3. Yali ludda wa 3:3. Mpita nange naakuyita nenkwolesa ebikulu n'ebizibu by'otamanyi. So buli andaba kowola Mukama. Zabbuli 10:18 olw'okutaano egamba nali mu nnaku n'enkowoola Mukama n'anteeka mu kifo ekigazi. Zabbuli 10:18 nali mu kifo ekifunda, nali mu nnaku n'enkowoola Mukama n'anteeka mu kifo ekigazi. Yeremiya 3:3 egambye olw'okusatu mpita nange naakuyitaba. Katonda waffe bw'omuyita ayitaba. Oyinza okuba oli mu mbeera onyigirizibwa osiba okubira amasimu bakojjaabo taatawo maamawo baani obuulira abantu ebizibu byo tebajja kuyamba. Omuntu yekka bw'obuulira ebizibu byo n'atabira alaasa ye Yesu alinga endabirwamu. Endabirwamu ogitunulamu nga wakogga nga wagwamu
mulina amalibu omulala bw'ajja okugitunula mutemugamba nti wano wabadde waalina amalibu ava kuntunula gwayinza n'okwekolako olugambo nogaa neetunuulidde mu ndabiramu nga ndaba nkoze so mujje eri yesu akyusa obulamu omulabi waffe nsigadde nze musumba Sekitoleko Peter kuva Lugala sanga ku 0756 12 998 0756 Mukama abanjagalire abampera omukisa weewaawo gwagirabye n'ogimalako vidiyo eno sharinga ate teekako ka comment ko ne ka question ebibuuzo biddibwamu anzo kivalaba oluusi twogera twalako eri tutunuzaako mu balabi baffe eri kitegeeza comment tuzisaako ennyo essira era tuzisoma amen ne musumba azisoma nze mwesiga azisoma so for now bye bye Export TV to the world.